Yes, mukasira kanturekedde kyatulese olwaliro. Wabona gamba Salaba Vijay Junior nga bulijjo. Nga bagamba ba Dimension Films bakutwisiako sema gye tulekedde mu kaseera kano. Nagamba Vijay Junior Productions nga bulijjo. Wabula tebasibuka nga bagamba I am Global Abaluyalance Entertainment Company nabo bakutwisiako sema gye tulekedde. Gambye tuli kwanjula kwa cinema. Mu kaseera kano mu kutandika nga bagamba tutandikidde mu Perth, Australia. Kikafo gye tutandikidde waliwo engeri yaka conference akali katudde. Just using the steamroller poetry for putting this all together. Yanga lwo omukyala agenda maaso nogezaako kunyonnyola. And now, finally, at long last, as some of you may be saying, yagamba oluvannyuma my privilege, my personal pleasure, kwegamba kijja kubeera kisibwa kye nga ye University of Perth. kwegamba ogenda maaso n'okwanjula omwami abadde afuuse ow'amaanyi University ya Perth ayitibwa Professor Edgar Solomon. Musatu n'akwate ku n'asituka najje bali kazindaalo. Bamusimba obugalo. Musajja bamwesiba. Wabula njagala awulirize. Bw'atuuke bali katuuti yajjayo obuwaani n'asooka bwambala. Yagamba eddubu lyasala ezzike. Niligamba akamyu. Tigwe bw'osala ezzike lisigala ku bwoya bwo. Of course not, said the head. Akamyune kagamba nedda nti ezzike terisigala ku bwoya bwange. Kati eddubu kye lyakola. So the bear wiped his. Lyakwata akamyu nilikeesanguza emabega anti ndaba tekusigalako zzike ku bwoya. Aya. There was a lady named Dot Waliwo omukyala yali ayitibwa Button. who lived off of pig shit. Omukyala yali alya nnyo kazambiwa tipusaamu. Of these, Ebiseera ebisinga n'omukojobo. in cheese, Kati basooka ne bawuliriza Profesa byayogera. Mutuufu Profesa ebigambo byayogera si bye ebigambo ebimugwana. about what? Yatuuka ekiseera n'amera ekinaanaasi wansi. Katonda wattu. Profesa. Katono yajja amubuuze Profesa ki ekikutuuseeko. Yamukwata bukwasira amugamba kimu naye onoonsonyiwa. Ate nkusonyiwe ku kyaki. N'alyoka yeetika akagalo ke n'afuna akamba erudda n'amusalako akagalo. Profesa n'asalako nakyala akagalo. Omukazi abadde yakamala okumuwaana mu katuuti awo. Amusazeeko akagalo. Abasinga baafuna okutya okutekanika. Akagalo bw'atyo n'akazinga mu lugoye. Era bonna abaali bakutteko okujja baatawanyika. Profesa abaagenda Sebutegadi yamugamba njagala oteeke emikono gyo ku mutwe. Abajjayo essimu n'amusekula ekyasi. Yabadde alowooza oba osanga ajjayo serubwatula oba osanga ajjayo kisi. Buli kimu kyali kigenda maaso n'ogezaako okubanga kirabibwa ebbali mu kamera. Kati Musatu yalwananga bw'asobola agezeeko sika essimu yali evuga. Bwe yaggweramu amaanyi. Nga bagamba Dimension Films I am Global bakutuusizaako sima gye twolekedde. Automatrix Blue House bakutuusizaako nabo. Nga bagamba Little Magic Films mpozi ng'ogasizeko nabo International. Ne bagamba Daniel Stamu ye nannyini sinema asoose. Bakayise ebyonono 13. Tugenda kinyonyoka lwaki bakayise ebyonono 13. Nga bagamba Mark Webber naye agenda kuba mu sinema gye twolekedde mu kaseera kano. Wabula Lutina Weasley takabuzeemu. Devon Gray bonna bagenda kuba mu sinema gye twolekedde. Pretty Taylor Vance, Richard Badge bonna muneeno. Kati mu kaseera kano balina bye bakulaga mu bufunzi nga bagamba Ron Palmani naye agenda kuba mu sinema gye twolekedde. Waliwo ekintu ekyajja kijja kikula okuviira mu myaka egy'emabega tugeze emyaka gya 1919 eyo. Ekintu kino kyajja kitambula okuviira mu nsi ez'enjawulo. Nga bagamba kyava mu Roma ekigenda mu Athens ekiyingira mu Mumbai ne kiva mu Mumbai ekikomekerera kwegamba nga kijja kyetolera myaka 1946, myaka 1962, myaka 1971, myaka 1908, myaka paka myaka 2008. Kituuse n'otuukako eri gye tubadde. Nga bagamba kijja kisala amawanga era kijja kyetoloola. Kati kyolekedde mu America nga bagamba New Orleans gye kyolekedde ku mulundi guno. Nga bagamba Castle Lorenz yateekamu ensimbi Somusaka n'ateekamu ensimbi mu sinema gye twolekedde. Ne bagamba Steve ng'ogasiseko ne munene bakafulumya mu butongole. Wabula Kik Meyaik bonna muneeno. Nga bagamba David Buck, Daniel Samu
Daniel Sam n'abe director w'okutiko ekintu kizze kitambula okuvirira emabega era nga batulaze kizze kitambula okuvirira mu 1916 ne kijja nga kitambula emyaka egyo gyonna kati batugambye kiri mu New Orleans mu Louisiana. Kati njaga wekanye Do not pay your outstanding bill. Your power will be cut off. Mukasiya kano waliwo yali agenda maaso n'okuwuliza kwa selling machine. Wabula nga kirabika alina amabanja agatenkanika. I'm about to get some good news. Waliwo yamukubira essimu n'amugamba nnaatera okuwa amawulire amasufu Kamala. I think you're gonna get it. Oh, stop, Jinx. Lekera awo naawe saagala onsiranye ku kino. Otogenda siraana. Bamwambaza taayi. Your sales representative. Bagenda mu promoting awo bosanga kuba sales representative. Never. Uli alina kampuni gy'akolera. Kati bosi we yamuyise. Yamubuuza bosi akuyise enfunda mmeka kuba abadde tampitangako. After this weekend, Alina omukyala. you'll ask where's the remote. But I mean, like a husband asking his wife where's the remote. Mu kaseera katono basuubira ogezaako kubanga bafumbiriganwa era amukube embaga etenkanika. Yasiibula omukyala n'amugamba ate omwana tomusiibudde ko ye kali n'omwana kamusiibule. Aya ngenda kufuuka sales representative kati yagala otuuke wa bosi. Sir, I'm Kati ssebo sikutegeera. just trying to understand. Njagala gezaako otegeera nsonga eno. You're firing me? Kyogamba ogenda kungoba. Yabadde asuubira bagenda mufuula senior sales representative. Kyokka agenda otuuke wa bosi nga bosi agoba mugobe. What does that tell you? Explain to me what happened yesterday. Sooka onnyonnyole ki ekyatuuseewo olunaku lwajjo. The woman was interested in the gold plan. Omukazi yabadde ayagala gula gold plan. Kyokka ate gwe n'ogimugjamu. Gold plan? Omukazi yabadde agenda gula gold plan. Policy that was appropriate. Agamba namuguziza polisi alisi gye yabadde agwana. Kubanga nabadde saagala tumunyagulule. Gold plan yabadde tasobola gigula. Gwe ssebo. We take advantage of people. Wano mu kampuni ssebo twefunira abantu. Kuno nedda si bwe kiri. Musaatu ebintu bye mukwata mpola kwegamba tayagala nnyo kuyita mu bimenya mateeka. Nakwagala kuleetera abasigadde ennaku. Job. Please, I cannot lose this job right now. Bambi sisobola fiirwa mulimu ssaawa zino. My brother is Muganda wange ali mental institution. I'm gonna lose my insurance, Singa nduzinga insurance, health insurance yange. patient care, and they're gonna reinstitutionalize. Kibasegeza bagenda mu reinstitutioning bagenda mu Katonda wattu. Bosi yatunula. I have a lot of people depending on you. Yagamba nti aliwo abantu bangi abeesigamye ku ggwe. Era bw'olabirira. You got this brother. Olina bulazo. You're getting married. Agenda kuwasa si bwe kiri. Kazi agenda kuzaala bwe kiri. You realize this is Okimanyi to nti make you a lousy salesman. I'm going to fuck you up as a father. okusinziira ku life gy'ogenda okukwata ekkuba okusiikana egenda kufula omuntu alilawuze era ddala nga bw'olilawuze mu bwa serozimani. To get his hands dirty. Kwegamba gwe muntu atayagala gezaako okubanga weekyafuwaza. Really lay it on the line for. Olina omukyala kwegamba omukyala atayagala ogezeeko kubanga okola kikyamu olinga mulokole. Tell me to go to hell. Like a man. Ebintu ebisinga biba byetaaga kukolebwa nga musajja. Osyegeera. Kakisobola kubeera naawe ng'olina omutima omulungi. Omuntu bwe tubaffe twagala ssente oba munaku oba ki gwe mukube. Vince. Ayeta mugobye. Vince. Get him at it. Ono mufulumye takyakola mu kampuni yange. No, okay, cause Kati musaatu kyamuluma bambi. those, I mean, Yakwate kuba gyagezeko sisikana bulazo we. like Na bulazo we ali mental institution. doors on you at Bayview I know. Kati yagala otuuka ebbali. Yero biyitira bulazo we nga bulazo we agamba nedda. that you promised me, Abo bagenda kuntwala mu Bayview. Wansuubiza mbu togenda kuntwala eyo. Michael. You don't have to go back there to Bayview. Nze seetaaga kwata kuba okudda mu Bayview. You have to promise me. Oteekeddwa okusuubiza mu sigenda mu Bayview. Anti kali. Mpozi ekirala kye mbadde nsigalidde. Oh, here you took that. Kati gwe kyoba okola linnya elevator. Nze kankozesa amadaala weeraba. Rodi yawulira ennaku. Maziba bamugobye kalimu. I know it's only a day away, but is there any way to move the rehearsal dinner into maybe a smaller room? Kati yakwata ekkubo n'ajja erudda. Alina n'obuzibu obulala kitaawe yamulabirira. Kati abadde abuuza oba atlist waliwo engeri gye basobola okufuna atlist kalumu akalala gwe bayinza okumussa. Baali bamugoba dda. Taata. You show me this. Kirwasi wandaga nti baali bagoba dda bannange atlist ne mbaako kye njiiya. Paradise do you think you're gonna move me into?
andi ze nali saagala wajjo yagala kuntwala nze saagala kubeera n'abaddugavu taata alimu olwa racism tayagala kubeera n'abaniga taata Oh, I'm a blight. This is where you should have made more money. You sealed all our fates when you settled down a liberal arts major. yamugamba nti nkiwa kale sigaanyi wano sigamba nti oba wewali ssente oba wofuna ssente oba kwegamba nowoliniramu ku ssente 15 years by my count. 15 yamusasulira omwana agezeko soma omwana yasoma mythology years. ali muzeeyi kyamuggyako wa yali asubira ti oba osanga alisoma ku kintu ekireeta ensimbi Dedicated self-destruction to wind up like this. musaatu yeewaayo n'agenda maaso n'ogezaako okukola bukubirire yakola bukubiri ogezaako okuba ng'afuna ssente laabwe yasirana n'akomekerera kitaawe yayogera ngenda sala zike sokoleka lisi malo sala zike then olikontwali kali akimanyi mbwa alina mutwala wa mukazi we kyokka akimanyi alina omukazi muddugavu tata tayagala mukazi muddugavu tayagala baddugavu alimu olwa racism. Father despises me, Elliot. Shelby, I know how hard this is. kitaawo kimanyi tanjagala kono Shelby nkimanyi. Then why'd you tell him yes? Hey, Ellie, do you remember when Dad would always Elliot saying that he was going to have a man from the orphanage to come and get us? ojjukira ebiseera biri By that, taata bwe yagambiranga musimanyi agenda kufuna abasajja bano abava mu kigo remember that? kyabamulekwa gye batutwale bijjukira ebiseera ebyo taata bwe yayogereranga Anymore. naye kati takyasobola byogera tekyali option Bruh lived. ono yatulira mukazi we Well, kati alina okwetika kitaawo amuleete wano ne bulazo amuleete wano kuba bulazo we yamugambye nti bwe mbaava wano sigenda mu Bayview that's not that old. yatulira mukazi we bambi ngalinga musaba ngenda kusaba lisi ogumiikirize olwaleero tugezeeko okuyiiya yabadde asuubira agenda promotingibwa bwe yatusse ku mulimu baagobye mugobe Yeah. busimanyi alina omutima omulungi I took my pill. omanyi Okay? I took my pill already. namaze ddumira amakerenda gange Go back to Hot Dog Castle right now. kale njagala lisi tugendeko eri ku dokasi olwaleero Okay, well, olabye otya lwaki tontwalayoko go faster, Ellie. Just don't do that. tovuga nnyo kono sivuga nnyo Well, yeah, because he knows that Marisol likes me, and there's sometimes when she's at the counter, we'll make waliwo gyeyayagala bakwase ku bugenda times. gyeyagala bagende waliwo omukyala gwamatirayo lisi abeerawo namulabako ku kawunta Well, no bulazo we Shelby is like ayitibwa mariso when she was alive, she was poor. Well, you don't think about that, but they were. Dad didn't make his money until later, and he didn't start to be mean until later. yagamba nti mu biseera byaffe ebikadde taata yali munaku ne maama babeeranga bombiriri wabula taata bwe yafuna ssente ate n'alyoka atandika ofuuka owembwa n'afuuka owembwa eri maama the result okussya ku information kiyaga nti taata waliwo ekyatukawo maama n'afa lwadi yavuga eggaali wabula gula musaatu kati alina ebizibu ebiteekanika yavuga eggaali n'agituusa ebbali waliwo ebitaala byali bimukutte kyava asooka atulagerwayo ebitaala tebita eri teri mmotoka evaayo nteri mmotoka evaayo kyokka ebitaala bimukutte okumala eddakiika ndowooza zigenda nga mu 10 waliwo ensowera emufukidde zike mundaawo yagamba katonda watu kati abali wano essimu ye neevuga essimu ye bwevuga nagamba katonda ataani ankubidde yajja agikwate musajja watu kuza amaaso okwekanya hello Mr. Elliot Brindle, Mr. Elliot Brendo congratulations we balituuka ku buwanguzi for the opportunity to take part in a one-of-a-kind. ofunye omukisa okuba nga osobola okugezaako okwenyigira mu muzannyo gwaffe ogw'enjawulo You have been chosen to compete for a fantasy. okimanyi nti olondeddwa okubanga ogenda maaso n'ogezaako okuzannya omuzannyo oguyitibwa 13 challenges Your mother was killed in a car accident when you were 9. yamugamba simanyi nti oba okubidde muntu mutuufu kono maama wo teyattibwa mu kabinje k'emmotoka $1,200 a month. Add that to $90,000 in student loans. n'asooka amunyonyola ssente Wonder you have trouble sleeping. alina obuzibu teyeebaka Meanwhile, muganda we alina omusasuliro olunusu 200 problem. yamubuza gwani amumanyiko bingi Able to protect your fiancé from having a vindictive old racist move in with her. yamugamba kyo kisobola okugezaako okuyamba protectinga fiyanse wo obutaddira kitaawo muteeka naye kubanga olwedde kitaawo mumanyi racism At this moment, you mu kaseera kano by a fly. waliwo ensowera ekukijjanya mundaawo wooli
Don't be alarmed, Mr. Brittle. saagala ogezeko kubanga otya Mr. Breddo. You now. Swat the fly. wabula gwe kyoba okola kiri kimu kyokka ensowera gikube. $1,000. yamugamba ensowera singa ogikuba ogenda kwefunira nusu 10 ku akawunti yo. 536-6286. n'asooka amunyonyola akawunti ye rodi ensowera n'agikuba. bamugamba essebo mbw afunye omukisa okuyingira mu kazannya akayitibwa 13 challenges. ensowera agisekudde ne bamugambye bw'agikuba agenda kufuna nusu 10. agenda okuzza amaaso ng'afunye 10 ku akawunti ye. n'agamba sooka olindeko, simanyi waliwo omutumbavu agenda maaso n'okwekkaanya byenkola. waliwo antambulizaako amaaso soleki. yafuluma ebweru n'asooka yekkaanya. ati waliwo kiriwo. essimu neddamu nevuga. yamugamba nti ekyo kimaze kathe tulina challenge endala. oli mwetegefu okuwuliza challenge eddako. ensowera eyo girye. bw'ogirya tugenda kukuteera 3,622 ku mastercard ya mukazi wo. sente zimubangibwa ku mastercard ya mukazi wo. gwe bw'olya ensowera eyo kijja kuba kimuyamba, kijja kuba nga kirabo kyambaga gyali si bwe kiri. luliraga abasookoliddeko. bamugambye sseba ayingidde akazanyo bakayita the 13 challenges. kwegamba bamulonze ayingire mu kazanyo akayitibwa the 13 challenges. kaisofa yakakolako ekintu kimu, akubye ensowera ne bamuwa nusu 10. kyakubiri bamugambye ensowera girye bagenda musasula 3,622 ku mastercard ya mukazi okubanga ze sente zibangibwako. kiti kyekola kyava gyasooka yekkaanya obadde mu butuufu 10 batutaddeyo ku akawunti ye. tabamanyi agenda okuzza amaaso kebera obulungi bw'ati Elioti Brendo nga ssebo 10 gye luli just kuba bukubi ensowera ebadde mu kijjanya mu mmotoka afunye nusu 10. kati ensowera yajja nayo kapapula yasooka n'akonfaminga nti 10 gye luli ku akawunti. kati ensowera yajja nayo kapapula agirye, either agirye oba si kyagisuule. n'akwata ekuba ensowera n'agirya. munnange buli ensowera olaba abantu tufuna infections nga tumanyi nawa gye zivudde. yamugamba okompletiza ekiyitibwa challenge namba 2 era essaawa zino ku akawunti ya mukazi wo kuliko 3,622. yamugamba tusobola okugezaako okuddiza privacy yo essaawa zino bw'oba oyagala, naye bw'oba oyagala tusobola okugezaako okugenda maaso n'okubanga ozanya challenge zino. gwe kyolina okukola kiri kimu, gweolina just kuyita mu challenges 13. osigazaayo kati gwe kitwale nti osigazaayo 11 challenges 11 zokka. then ojja kuba ofuna sente ziteekanika. yamugamba buli challenge gy'omaliriza eba yeeyongerako sente kyokka omukazi azuukuse. yamugamba singa omalirizayo challenges 13 ogenda kufuna obulamu obw'enjawulo gwe naawe bw'otajja kukkiriza. bwe yasembayo yafuna $6,000,000. yafuna $6,000,000 eza $. eyasembayo okuzanya akazanyo kano n'awangula. waliwo engeri endala. ekisooka yamugamba nti amateeka gali nti bw'oba ogenda maaso n'okuzanya omuzanyo guno tolina gwolina gamba. kyakubiri tolina gezaako kontaktinga muntu yenna mubulya ku kyamuzanyo guno. bw'oba owulira nti dambutuufu weetaaga ogenda maaso n'okuzanya akazanyo kaffe ku ssimu nyiga namba 1. bw'oba owulira toyagala kazanya then nyiga namba 2. ninga bamugambye yasembayo ssebo yafuna $6,000,000 eza $. bwe yamaliriza challenge 13 kiri yanyiga namba 1. butuufu mwavu onkubye oluggi gwe nedda. weebale tuuka ku buwanguzi Mr. Eliot Brendo. kirabika kati oli registered contendant mu kazannyo kaffe akayitibwa the 13 challenges. era nga nkubulira ogenda gezaako okufuna ebyenjawulo. mbwagenda kuzina ne golden toad ko kikyotegeeza. bamugamba afune kwegamba engatte eziriko afate zaagera otambuliramu. kati bwamaliriza n'akwate kubo n'aggulawo. ani gw'obadde oyogera naye ku ssimu?
just a surprise. Zino just surprise gye mbadde nayo ku simu. Everything will be revealed to you, dear. Buli kimu kyonna ngenda kigamba oluvannyuma gwe just beera mukakamu. Osekera. Just mu budakiika wafunye 10,400. Kuba nsobera Nigeria. Naye bamugambye ezo challenges already bbiri zivudde ku challenges 13 zagenda okuzannya mu kazannyo. Kirekizulanga obutu bwangu kyokka tebakuwa amajja. Bamugambye yasemba yafuna $6,000,000 eza dola n'ezigwamu. Kite mbutuufu lwaki abatazannya kazannyo kano? Njagala olabe. When Shelby was little, Mom. Kati yafuna engato zibamugambye zirina okubeera comfortable. Kati balina okukwatiko bajje bagezeko sisikana bazadde ba nakyala. by the time she was 12, Nze zijjukira mu biseera biri ng'alina emyaka 12. Kati no bali mu paaka. offense, Wabula mu paaka we bali ye si mukakamu. attended by Bamugambye ayambale engato eziri comfortable yazifunye n'asiba n'obugwa bulungi nnyo abali wano essimu nevuga. Weda essimu gy'alinda n'asooka asituka. Good morning, Mr. Amakya amalungi Mr. Brendo. 13 for $5,000. Bamugamba nti kano akazannyo k'ogenda okuzannya ku luno ogenda kufuna 15,000. what? Gwe ky'oba okola kiri kimu kyokka funa omwana mu paaka awo gw'oba okaabya. Mukazi wajja buli kimu kiryoke. And now I gotta hear her name. Ngenda kkojo bakanzije. Facebook. Bamugambye kino kiriko 15,000 eza dola afune bufunyi mwana gwakaabya mu paaka awo. Oba omusuna oba bakikonde oba okola wabula kasaakaaba ng'afuna 15,000 eza dola. Lodi ngajja. Musatu ono golaba yasoma na mythology. Imagine. Mythology kwega mosi ebibeera concerned about Bible ngo gashyeko n'ebirala. Biri concerned about dini. Alina omutima mulungi oguteekanika. Wabula essaawa zino bamugambye afuna akaana kaaba akaabya. Kati waliwo akaana ke yalengera erudda. Kyava akwateko bonajja ng'asembera. Weekanye. Hey, Ati ogamba ki? Wuliriza. Mommy doesn't love you. Maama wo takwagala. She does. Anjagala maama wange. The orphanage is coming to take you away. Okimanyi nti bagenda kufunira abantu b'omu kigo bajje bakutwale. Otandika okubeera ne bamulekwa. That's what they're talking Olaba gwe batulya essaawa zino bazadde bo kye boogerako. Bakkoowe wakati bakwagala bagenda kuleetera bakutwale bamulekwa. because of what you did. Okusisyako ebyo byogenzi obakola. Banyiivu. Akaana kakaabirawo. Taata! Genda okuzza amaaso kwekkanyi ng'ettaano ziyingiddewo. Onoosonyiwa naye? Amaso okukola 15,000 awo mbwangu ddala. Mumanyi mukwatemu ebyangu tugende. Kapikiniki kawedde. Ne bajja bazingemu ebintu era bw'atyo n'akwateko n'ayingira eggaali. Kati akimanyi mbw akaana kakaabiza kagendagenda kagambe bazadde baako. Bazadde baako bajja kunyiiga then bajje banoonye ejjama. Ani agambye omwana waabwe ebintu eby'ekigwagwa? Abasimbula eggaali kataba mube ekigundi kya kasasiro. Gwe oli muntu nabakyayinza okugamba omwana wange ebigambo nge. Muleke omukazi otomuwogganira muleke. Ono naye ayomba agamba lwaki otukuba kasasiro. Kumbe olwo yamanye ensonga lwaki badde bo bakuba kasasiro. Kiringa wayita akaseera. Tudde bali mu ekereziya ono ye kitaawe. Oyo musajja gwolaba ina bwe yatuukira ssebo n'afuna ensimbi. Funa ensimbi naye sirabika. Abali wano essimu nevuga. Naye mbutuufu eyo ringtone sijagala. This one is worth $10,000. Kaakati Of 13. bamugamba kanuko kagenda kubeerako $1,000. And Kyalina okukola kiri kimu kyokka. Buli obubumba obuli wali eri the blind. obwabikira Mariya Yesu Kristo ng'ogasseko n'abali simanyi muki. Ready? Akakwata akajjewo agende emmanju akookye. Racehorse. Okay. Tugende muzeeyi. You can't be serious. Tuyinza kubeera serious ku kino. Kati teyalina kyakukola ng'akeetika. Ate munaye kaliko $1,000. This calculation. Elliot's already collapsing under the weight of it. Kagenda mu kaseera kano muzeeyi ali ebbali agamba Here, nti okusiisya ku kyenda mutabani wange agenda kulapusinga. throwing to Jjuya taata tayagala baddugavu. Era tayagalira ddala ono mukyala muwala we mutabani we gwe yafuna. Seba amala okkojoba alimu olwaleesizimu. come here and get Agamba muka mwana we gwe soko gy'onsiba ezipu. for please. Jjangu onsiba ezipu yange. My arthritis. Omanyi arthritis kugamba sisobola emikono gyagongobala. Mukazi yafulula. Ne ba mukazi watu muntu mulabu. Kino naafulumya akanaaka ke bamugambye.
akaleeta ebweru bamugambye akafulumya ebweru akokye aba asasulwa mutwalo. Ezo ziba challenge sofa nnya zaba yakayitamu. Nite yayina ng'afulumya kananka yagamba banaye efudde akantu kabende buterefu omutwalo ne gugendako akokyeza Katonda watu kere yagala okazikiza wakokyereza wabi kumbe tagali kate nizikuta akaliro yagamba tufudde ekanisa no sirabika yonna agenda jjocha lawo obuzibuka bunaja kyava akwate kubona ayingira munda. About his mother. I told you I was driving. Yakubulya ku nfa ya maama we yagamba nti nali nvuga. I know he thinks I was drinking. Alowooza nali ntamidde. Wali otamidde ko nali mbwangu. In those days, things to do in Empire. Kigamba nalina ebintu bingi ebyokukola nga mbise byonkola sente. Least of all. Kasina kirala kye nali fokasinga ko no fokasinga ku poye simu. Muzeeyi yakona poye simu omukazi n'alyoka afa. Mama w'abaana ono yajja fire extinguisher teweddemu fire extinguisher eweddemu kyokka eri manji wakutaka lyo kyakola yajja bali ng'anyiga kana akanaka ka fire bana mukawulirako kalaga nti ekifo kikutaka lyo tutawanyike ne bakwate kubo ne badduka nayisawo omuzeeyi n'amuteeka mu gaali abali wane essimu nevuga. Hello. I'm sorry. Mr. Bredo. Accident. Ati onosonyiwa eri ebbali munaye bad accident. And when you're ready to begin challenge 5 of 13, follow the unseasonably dressed homeless. Yamugamba nti wowe oli mwetegefu genda maaso n'ogezaako okwasaganya challenge namba 5. Ngenda kugamba ogoberere olaba omumasikini oli agenda. Njagala ogoberere masikini oyo. Gwe vuga taata omutwali. I went Paranoid Bridezilla. I think you were getting cold feet. We bituuse gwe kirabika ebintu by'embaga oyagala bidduka. Extremely strange behavior. You do agree it's ennaku ze weeyisa mu ngeri gye sitegera ki ekigenda mu maaso naawe. Medically, I decided. Lino ye agamba omukazi nti gwe kwate kubo twale taata. Seriously wanted to. Twala taata. Abafaya no bazze. I love you. Njagala okimanye nti kuyagala. Nja kusiika n'akawungeezi. Kati ng'agoberera masikini gwe baamugambye. Tudda ku poliisi erudda. Great, I know this is taking a little while, but we're almost done. Bano baakwate kubo ne bajja bafayiringa corporate. Omusajja Sebe yagambye omwana waabwe tebamwagala. The eyes were. Kati baleeta asobole okuba ebifaananyi. What do you think? At the same time ate waliwo yali aleese ekifaananyi ng'akitadde erudda ku notice board wanted. Guys, eyes. That's him. Dad Yuli bamutimbye ne wali. Ye musajja eyaŋŋambye. said that I was going to go to the. Ye musajja eyaŋŋambye nti bagala kuntwala mu kigo ky'abamulekwa. Yuuyo. This is just weird, is what this is. Kino kiri weird okusinziira ku kifaananyi kino. Claims that this guy Waliwo masiikini and offered to trade him an ostrich for. alibba lyaŋŋambye mbu simanyi gayaze n'amugamba mbu singa mpaaka gaali kovuga ng'ogasseeko ne bya byonna ngenda kuwa ostrich ŋŋaali. Sweeten the deal by $1,000. But he believed him. Guy's got an ostrich. Kati lina ekiggwa kitya kono gaali n'amuwa ŋŋaali oba n'amuwa ŋŋaali n'ennusu 10. Ono yajja asooka awulugumya essimu. Ostrich boy again. Ono gaayi owa ŋŋaali. Get the church arson that happened. Bagamba mu simanyi nate era abadde ku kyaki kirabika yayokyeza n'ekyaki. Footage too. I just put Richardson and Dobbs on it. Call myself. They just. Otaddeko tabusi kono kangendeko n'abasigadde bagenzeeyo dda. Okay. Detective abadde agamba ayagala kwata kubugenda ku ssiini. Bamugamba nti abasigadde bagenzeeyo dda. Kati ŋŋaali nga bagireeta. Kuba ŋŋaali yagiggyeewa. Rodi akwate kuba gyerudda. Yambadde ebigoye byama masiikini. Byamusabye masiikini. Mugasseeko n'ebirala. Ng'akwate kuba waliwo ekifo ekimu kye yayingiramu. Challenge 6 for 50,000 Yamugamba eno challenge. for a change. Challenge namba 6 oba ogenda kufuna emitwalo 6. A lonely man. Waliwo omwami abeera waggulu mu nda eyo. Omusajja oyo ebiseera ebisinga abeera mu bubaavu. Kati kyengenda okusaba kiri kimu kyokka kwata omusajja oyo. Coffee in front of him. Omufulumye ebweru. Mugende munywemu kacyayi. Omwami ayitibwa Mr. Taylor. Mugambye genda ofune Mr. Taylor mugende ebweru munywemu kacyayi ku ssaawa 10 zennyini afune ekikopo kya cyayi. Lodi atuuka ebbali akonkona. Mr. Taylor. Bamugambye eno challenge namba 6 wabula eriko emitwalo 6 ejja $. Mr. Taylor kiyakola ng'asooka agulawo bulungi akaggi ng'akwate kuba alingize munda
nguliko kweri obuza Mr. Taylor ali luddawa gera okulingizayo bwaki okwekanya alabe Mr. Taylor gyali yagamba sooka olindeko katonda watu kino kyamala eviri ku mutwe Mr. Taylor nga kitaye ku musaayi afadde alina mu kibathitabu awunya n'okuwunya oba That man is dead. omusaayi mufu naawe That man is really dead. omusajja mufu You kill him? omusajja gwe wamusye This man took his own life. yagamba oyo omusajja gwolaba yesseyeka What the Meek actually inherited. No. nedda I can't. I am not doing that. nze sirwe sigenda kikola olwaleero Eyes anymore. nze sigenda genda maaso na kino Desecration. jwira bamugamba mu mateeka ne bamugamba nti senga Are you ogaana okumaliriza challenges 13 z'oba otandise kiba kitegeeza ne sente zonna ze baba bakuwadde bazikuggyako ne woba otuuse ku challenge 11 n'olemererwa sente zonna ze baba bakuwaddeko okuvinda ku challenge namba 1 zonna bazikuggyako kati agamba mbu alemereddwa notasobola mutwala ne bamugamba kati gwomanyi You don't know me. gwe tomanyi No, you don't know me. You don't know anything about. tolina kyomanyi kinkwatako Don't research, baby. You think you know facts, but you do not know me. tolina kyomanyi gasiya mbwa zakukyalo tolina kyotegeerako gwe kyoba okola kiri kimu kyokatwala Mr. Taylor agenda anywe kakyayi saa 10 kera tulwedde mulimu emisango gye yazizza era nga lwedi ku simu amugambye bwe emisango gyozizza gisoboka okuba nga givaawo n'otasibibwa wabula singa olemererwa okumaliriza challenges 13 kiba kitegeeza n'emisango egikuvunaano bagenda kukwata kati kyeyalina kyakola busaatu ng'akwatako yeetikamisa omusaayi afadda bannange ng'asooka amwetika amugjeyo aliko emitwalo 6 egya dola jasi gwe mutwale butwazi waliwo kakafa akali across gwe mutwale butwazi awo saawa 10 kasita ziwera abe nga alina ekikopo kya caayi oba ekyakaawa gwe ng'ovaawo ng'ofuna 6 gwo gwa dola lwoli nga yeetika mayiti ng'agireeta erudda ng'agisika gyetika bulungi ng'amuteeka erudda mwambazi oyinza okuweza seyaawa apweseza Hi there, how we all doing? gyebaleko ssebo bigenda bitya anti buli kimu kiri oke A cup of coffee black, please. njagala osooka ofunira akakopo ka caayi akaddugavu atunira saaba mugabi bayi saa 10 oli waalina ofunira akakopo ka caayi And for you? ate gwe nze If you're sitting at the booth, you have to order some. buli atuula erudda ateekeddwa okubaako kyatumya nze kirabika sijja kwetaaga I'll have a cheeseburger. kale nfunira ki cheeseburger nti butereevu alina kimu saawa ziwere amusimba ekikopo kasita ziyitata eddakiika nga tanaba musimba kikopo kyokka tonaawandika tamala Okay. kale Get sides with that. Your choices are baked potato, baked beans. n'asooka amunyonya gwendeetera kyonna ekiriyo naawe Hey, my name is Jeanette. And bampita general taking care of you. Okay, So great. Can you kale kirungi okusiikana bambi naye nkwegalidde njagala ebintu ebyo kyali wange yeetaaga akakopo ka caayi yanguwa talina kuyisaamu wadde eddakiika kuba isira eddakiika senga ziyitamu kiba kitegeeza omukaaga tagenda gufuna kale obuzibu nga bunajja kirabika restaurant eno ekozesebwa nnyo abasirikale ekozesebwa nnyo bakopusi nga bakwateko bajja nga batuula erudda yagamba banno mayiti gwe naawe yagala kunsibya kyokka eddakiika ziggwayo bano redi bamanyi bye balina otutumya akacyayi bano babaleetera cyayi kyokka obuwe nga tanaba kujja essaawa zigenda koona ssaawa 4 zennyini yagamba banaye tufudde mune wa saa 10 zigenda koona 10 kali kyeyakola agenda okuza amaaso ofiisi omwaddidde akacupa kawaragi agenda kuyiwa mukyala nabbawo akakopo n'akamuteerawo ssaawa zigenda okukola saa 10 ng'oli afunye akakopo ka cyayi gwe ssebo oli siriyasi None at all. I was nedda waiting for you. yasimbadde nninda ogambye ki najja asasule kyeŋŋamba mayiti eri wali Real quick, and have a word about this. Is that a flask? yamugamba efulaska oli ayagala nomwefunira musiba I need you to step outside. era kusaba ofulume bweru ssebo tusooke tukwataganye ensonga You eyo know that's not just a code infraction. okimanyi nti
uniform is a 306 uli mu uniform ate ebera code 306 version program. kiba kitegeeza Went up to a shrink like 3 days. bajja nakutula munaku 3 gwe ssebo okubeera ng'oli officer uli mu uniform ogenda maaso n'okunywa omwenge Materials too. ekyo kiba kimenya amateeka Coffee. oyagala kyayiwo wuyo oba gweoyagala kekeno sseba omusiiza amagezi omugambye ssebo okubeera mu uniform ng'ogenda maaso n'okunywa omwenge ebeera code 306 kale yavaayo abawangudde ng'oli amaze okufuna kopo kakyalina emitwalo 6 agifunye. Did you see how ekyo okirabye engeri ssebo gye nkiwangudde We were so impressed by the way you were going. yamugamba n'engeri gy'okikozeemu We decided, what the hell, to count that as challenge. abasirikale n'obutakwata tugifudde challenge namba 7. Pleased to hear your brother's doctor's office just received ekyennaku ekiriwo a call. omusawo yafunye amawulire Michael would soon no longer be insured. nga bagamba nti Michael tagenda kuddamu kubeera insured. Review. So kiba kitegeeza agenda kutwalibwa mu Bayview. Ye mawulire agafulumiziddwa tagenda sobola kubeera insured. Bulazowe mawulire bagasindikidde omusawo ne bamugamba nti Michael Elliot agenda kuba takyasobola kubeera insured. Kiba kitegeeza bagenda mutransferinga bamutwale mu Bayview. Kale abagenda agenda okuzza amaaso n'alengera baasi. Bw'atuuka no ssebo baasi yeggula. Baasi yeggudde yokka si agigambye nti ggulawo wabula yeggudde yokka. Nakwate kuba najja nga asembera okumpi wali baasi eno. Yeebuuza ekigenda mu maaso njagala weekaanyi. Agigudde ssebo ayambadde akakookolo. Kiba kitegeeza nti waliwo akatemerero okuva wano okusobola okwatikwa ogenda gye bajja ateekeddwa okgenda. Kati waliwo baasi. Baleka baagala musima ntambula oba si kibaagalamu ku ntambula. Luli ng'akwatikwa ng'ayingira ka baasi. Nga weekaanyi lwayingira ka baasi. Kati twadde erudda. B'ofiisa baatuuka erudda mu kafe basisikanawo mayiti. Lodi ono kyava asooka akwata waliwo kakaadi ke yasisikanawo n'akakuba ekkooti. Ebweru waliwo omukyala agenda maaso n'okubuulirizibwa. Abamu ku bakola mu kafe. Ofiisa najja agezeko sisikana omukyala. Who was that? Oyo abadde ani? Was a reporter. Abadde munnamawulire. Abadde munnamawulire. Alina kyakubuuzizza. Said anything about other things the guy might have done? Agamba nti abadde ambuuza ku musajja abadde munda oba alina ebintu ebirala byabadde akola oba siki ng'ayogerera ku ssimu ebintu ng'ebyo. Byabadde ambuuza. Kiki kyakuwadde ekyo kubona mpadde namba ya ssimu yiiyo. Namba ya ssimu. Detective yamugamba kale. N'akwate kubo ne yeeyongerayo. Kikino mu kaseera kano Lodi aba ali erudde essimu n'evuga. Next challenge. Please take out your New Orleans Parish Library card. Bamugamba nti okusisa ku challenge namba 8 tugenda kusaba okwate kubo gye ekiyitibwa New Orleans Parish Library card yo. Agenda okebera. Kadi sigiina. Kadi kirabika wagisudde ku kakafe eri gy'obadde emabega. Then kigenda kwetaagisa okwate kuba list oddeyo ofune kadi eyo. Njagala okimanye nti kati olinako emisango mingi. Gwamayiti, asonicity, tiisatiisa kaana. Naye amugamba singa omaliriza challenges zaffe zino 13 emisango egyo gyonna gisobola okugezaako okuba nga gikugibwako. Wabula amazima gali singa challenge 13 zikulema n'olemererwa kiba kitegeeza ogenda kuba osigalidde ku lulwe emisango egyo gigenda kusigalako. Baba bagenda kusiba. Ngamba kati nfudde. Mu kaseera kano detective yakwati kuba najja erudda. Yajja agezeko sisikana omwami ono. Yabadde abuliza nakyala yabadde yefudde mu nnamawulire. Ninga kisebe kasimu nnamawulire. Yakonkona ebbali. Namukadde n'avaayo. Namukadde olwavaayo yatawanyika butawanyisi. Mr. Vagler. Namukadde. Why in the officer? I'm not here to arrest you. Sizze wano kukwata kusiba nti oba ki. Mr. Vagler yakwata bukwasi kubo ye n'ayingira munda ne yeggalira. Know something about a man I'm looking for. Yagamba njagala kumanya oba olina ky'omanyi ku musaa gwe nnoonya. Stole my badge. That didn't mean anything. Oyinza n'okuba obakolera ko n'okulaza ebbaagi yange. Abasirikale bonna bayinza okuba mu bakolera. Oyinza n'okuba obakolera nga gwe kennyini awe tomanyi. You are who you say you are. If you get this... Yamugamba nti oba oyogera ki ky'oli. Amazima Katono mu bw'osika n'omusajja ono teweesika mu sekule bullet.
singa mundamu ne musikana omusajja nti mwesika musekule bullet amugambye kimuntu oyinza n'okweyogeza ne weefula musimanyi olikopo naye nga ate obakolera kubanga abasinga bonna babakolera nga babe balooya nga babe baani bakolera abantu abo tetumanyi bantu ki babadde ategeeza naye nga sirabika alina crew okussa ku kirodi kyayitamu oli ayitibwa Elliot Brendel katono kye yakola yakwata bukwasi kubo n'ayingira mu kivaani kye genda okwata kubo okuyingira mu kivaani kye nga Rodi yakola research ku muzannyo guno musajja watu Elliot Brendel gwalimu nga kiraga nti omuzannyo guno gwava wala era nga guzze kutambula ensi ezitenkanika guzze kutambula ensi ezitenkanika ate guzze kutambula okussa ku myaka Rodi azagukolako research mukasiya kano kabasi katuka erudda bekatuka ebbali Rodi balina bwe baali bamutuusizza ne bakwatekubo ne bamufulumyamu n'akwatekubo n'avaamu kati bwe bamulese akafo kano akamanyi kalina bye kamujjukiza mugamba akwatekubo agende olumu gy'alina okuyingiramu eriko ekigambo 8 wanaye kusiya Katonda nabagamba obwavu mpologoma era kusiya Katonda omunaku wakufwa ono musatu okusiya kumbeera musatu bambi gyalimu ey'obwavu ye mukozesa bye bamukozesa bwatyo n'agulawo akaggi n'ayingira munda genda okuzza amaaso kwekanya waliwo Rodi yali atuddeyo ng'ayambadde bulungi essuuti namugamba gyebaleko nti gyebaleko Sitting here, counting to 10 over and over again on my fingers. manyi mbadde ngenda maaso n'okibala okusinziira nkibaza emirundi nga 10 nga mpita mu ngalo zange kale bw'oba okibaza tategeera kigenda maaso nakwatekubo n'asembera erudda nino kirabika challenge namba 8 n'atula ewali Rodi amugambye nti nkibazeemu nga ngenda maaso n'okibalamu nga nnyina engalo 10 otategedde lwaki amugambye nti nkibazeemu nga nnyina engalo 10 nkuweka kiwingamu kono seetaaga kiwingamu abaali awo ziba teziri busa waliwo yakwatekubo n'ayingira kati mu kuyingira yali mukyala ng'ayambadde nga naasi omanyi nzaani manyi mbadde nnyina ekintu kino mu mutwe gwange nti bwe naatuuka wano manyi just say your fantasy. Have you ever done one of these before? Wali obikozeeko bino? On what? Ukola biki ono nnaasi? Ukola biki? Holmes, did you? Gwe tewasomera ku Holmes? Yeah. Holmes middle school nti ye. Do you have metal shop with Fishman? Wasomako metal. I'm Elliot Brendel. Ne Fisherman kono buterevu. Hey, Bampita Elliot Brendel. John Witter. Anizi bamta John Witter. Basoma bonna middle school. Kati mutegeera. Onalabika obbi. I was in real estate. Manyize mbadde mu bintu by'amayumba. Mbadde muri real estate. Ngena maaso n'okukola ensimbi ezenkanika. From reversals. Unalese kamasini akasala amagumba. Gweyo masini yaki. Unabali wane simu ye nevuga. Kujaji kwati. To a great deal of effort to arrange this reunion. You don't remember Johnny Witter from Yamugambe kisingo kwasina ku mwami otomujjukira John Witter. the Tom tormented you daily. How they held you by the ankles of the computer. Wabula ye musajja yabayisanga obubi gwe ne muganda we nga mukyasoma mwenna. Yabakijjanyanga oyo ne muganda we. Kati kyogenda okukola? No. Ogenda musalako omukono gwo ogwa ddyo kono nedda. But if you don't complete all 13, Senga tomaliriza challenges 13 zonna njagala ojjukire tugenda funa ade 10 kyokka te n'emisango gyonna kati egikuliko gigenda kuba gikwatibwako. quite gladly can Kukyuba okola kiri kimu kyokka muggyeko omukono mbafuna emitwalo 10 senga amuggyako omukono. You want your arm cut? Oyagala omukono gwo guvueko.
butereevu kyova bono yamugambye nti obwedda ngenda maaso n'okubala engalo zange ngambala engalo 10 kakiba kisegeeza olwedda expecting okujjako omukono gwe asigaze engalo 5 kati yamugambye nti yes omukono gwange njagala gugibweko era kyekyamwetegesezza wano niyagamba tufudde yali obiwe katuli amujjukiza n'amugamba nti olabika tomujjukira bulungi wabula oyo yakuyisanga bubi ye ne muganda we bakuyisanga bubi ku ssomero bakuyisanga bubi gwe ne muganda we babakijjanyanga kati onaawulira atidde I knew you were gonna pussy out. nasegedde ogenda possinga out Look, I know you're You're gonna give me. kimanyi ogezaako okunyiiza You for real? ogenda kigaana You're fucking sickening. mu butuufu otandise olwaza Picked on you because you fucking asked for it. nzijukira mu biseera biri Walked around with that stupid. twagenda nga maaso n'okusekula lwasonga feesi yo yakisabanga Punched me in my fucking throat. nzijukira twakugundanga gwe ne muganda wo twabafukiranga twabafugiranga amalusu twabakolanga buli kimu kyonna Yelled at me. My brother. nzijukira nakusekulako bubi nnyo n'okwate kubo n'ojja ku paleedi n'omwenya gyendi Can't tell me you don't remember that. rodi yabijjukira mu butuufu nga baabimukola I bust a gut every time I think about it. n'awulira obusungu n'assaako masiimi Go on, Joey. genda mu maaso kikole lwaki otya mbwagwa wamanyira nga nzijukidde wamanyira nga gwe ne bulaazo wange aliko emitwalo 10 jasi musalako mukono rodi n'akwata masiini n'asooka amusaako masiini masiini n'esooka emuwarakata masiini n'emusala masiini yasala boyi kakana nga omukono agukutuddeko afunye emitwalo 10 wabula yatya kino takikolagako mulamu bwe musatu yakozibwa mu ngeri ndala nnyo kamala yasooka natula n'asiriikirira nalaba jjama nga ali mu bulumi obuteekanika abuuziza kanasi tekamugamba namusanyalanyiza kyokka kirabika tabadde musanyalavu imagine okusalako omukono nga owulira Where's your car? motoka ye eri luddawa n'amussa motoka bamuvuge bamutwale mu ddwaliro Did you call my brother? Did you tell him who you were? You know this doesn't change anything. You're still a loser. yamusaba kimu wandibadde onsabye onkubira muganda wange Done very well for yourself. ekizibu ekikuliko oli luuza era buteefu ojja kubeera luuza Fancy car. kale ndaba obadde olina obulamu obulungi Gear though. oli mu bintu bya real estate olina ssente olina emmotoka I went through. lize kinewunyisa okubanga obadde oyagala omukono gwe oguveeko yamutuusa mu ddwaliro n'awaayo n'omukono gwe Oh, we're gonna need a report. tugenda kwetaaga lipooti eyo mugirinde sebo Sir? njogera naawe eyo lipooti mugirinde siize ngendo gibawa kati akwate kuba okujja kati kyasinga omwewunyisa agenda okuza amaaso n'alengera kibulaazo kyoli mu butuufu byabumanyiranga mu ssomero ne muganda we bakyali bato yamugamba ankulage muganda we gyali yamuba akatebe kati yamukuba akatebe lwa busungu yamuba akatebe ku mutwe n'amwongerera ddala n'awulira bulungi bwamwe mwatumanyiranga ekasira nkwesasulize Elliot Brindle. kati abaali wano essimu neevuga agenda okuza amaaso ng'afunye emitwalo 25 kiba kitegeeza kitegeeza naawe obadde challenge ndwese nekusi obadde challenge mbwa gwe kiba kitegeeza yakakolako challenge 9 nadda mu mmotoka wali awo kati alina sente eziteekanika labika ayingidde akakadde sinaki yagenda musafu n'ebitala yakuba bikube gasiiya kati yali ategese engeri y'akakolo gezaako kwaniriza abagenyi ab'enjawulo akoledde mukazi we yali takikkiriza okusiya ku kye yali alengera bannange rodi yakwate ku bunajja kali nayambadde jaketi y'oli omugwagwa gwasazeeko omukono My man of mystery. mu butuufu omusango w'ebyafaayo yamusimbirawo kiisi kubanga awulira akijjudde alina ssente olwedde kati asigazaayo challenge 4 olwedde ali ku challenge 9 jaketi ogijjeewayo kati bwe bamubuuza ku jaketi kyava yeebulankanya natandika okubuuzabuuza ku bagenyi abaali bazze yajja atambula abuuza wabula mu butuufu naye awulira essani omanyi bw'obeera n'amajja oba
owulira essanyu owulira nga ddala mutuufu oli ne bulazo we waali I'll have to do that. I can. teweetaaga kuntereeza nja sobola okwetereeza obadde ki kale aya najja ng'atambuza amaaso genda okwekanyanga essimu tennaba kuvuga essimu lwaki tevuga asigaza challenge nya bw'osigaza challenge nya ddala mutuufu olaba nga obusigadde ngenda bukola nfuna amajja bamugambe yasembayo yafuna miliyoni 6 n'okweyongerayo bano batuuse mumaka ga Lodi ali wano alinda simu kati esimu yagirinda esimu tevuga si ekigenda mu maaso lwaki esimu tevuga njagala nkole ne kino kigwe manye setemeke gyeyongeddeko abali wano esimu nevuga otyo yamugamba nti kati kana akazanyo kogenda okuddamu ozanya challenge eddako challenge namba 10 oba ogenda funa $500,000 afuna $5,000 bamugamba njagala ogezeeko okudisorganizinga akafaawo we muli oluvannyuma nga bagambye okwogera kadisorganizinga buli kimu kyonna ekiriwo kyase kalamikisi eziriwo zaase bw'aba agamba kalamikisi ategeeza amasowaani ng'ogasyeko n'ebirala byonna ebikolebwa mu bbumba bamugambye kalamikisi zonna zaase. You know I was doing this for her. Era namugamba nti kyoba okola kiri kimu ng'ogenda maaso n'obikola njagala oyimbe International Communist Anthem. Yali agamba tusigenda kikola lwa nsonga kyo kikolera mukazi wange. I first met Elliot 2 years kati musaatu yawulira nga kimuweddeko. About him. Bamugambye alina okudisorganize nga bamugamba agezeeko okwogera. Alina okudisorganizinga kalamikisi eziriwo azaase ate waliwo n'ekimuli kyalina okufukira baby ninga agenda kufuna $50,000 aga $500,000 zafuna bamugambye ayogere wano walina okukyankalanyiza yakwata ekubo n'asituka bw'obeera gwe okola ki yasooka n'asirikirira. There's a life that you deserve, and I swear to you, I'll do anything to make that real. Yamugamba ku nsya Katonda nkimanyi nti olina obulamu bw'ogwanira era nga ndayira ku nsya Katonda nti nja bukuwa ziba teziri busaba ofiisa ne bajja ne boogeramu n'omukulu nga bwe basonga eno engalo yagamba kati nno gyewunye leka why Park security, they want Michael. Okimanyi nti abasirikale abazze beetaaga Michael bagamba mbu yatiisizza akaana mu paaka eri musimanyi akalazo oba biki Michael tugenda basaba naye tufulume ebweru nga bwe tulinda emmere yaffe Michael musimanyi yageze mu paaka simanyi akaana yakalazo oba biki wamasaaka kutteko just nabadde njagala kalaga bulazi tulakiri okay. I mean, being a cop pick, and I haven't had my pill in 3 days. manyi mbadde mazina ku 3 simira makerenda gange. Laura Woods will institutionalize him if you can't trust him. Take his money. Genda kubeera okay. I don't want to go back to Bayview. Saagala kuddayo mu Bayview, saagala kudda mu Bayview. Karodi n'amanya eno ye chance okola kiri kye bamugambye. Yagamba Michael manchi avajjayo. Bamugambye nti International Communist Anthem agenda jijja mu court gye yayambadde. Mwe muli akabaluwa. Kati alina okubyasanga bw'ayimba International Communist Anthem eyo. Hold on. We just simbayinga time muto wange adduke. Kati yefudde mu akyankalanya abayinga time muto wadduke. Wabula kino akikola kumbe kiri ku order. Agenda kufuna $5,000 aga $. Kati yefudde mu akyankalanya muto asobola okufuna waazi atawanyike. N'ebintu byonna byonna atandise obyasa. Bamugambye alina kwasa 75% of the ceramics ng'ogasseko n'ebisigadde ebiri awo. Labatagati. Yasooka n'akubakuba buli kimu kyonna. N'akyankalanya buli kimu kyonna. Girasi gonna gonna n'agaasa. Namana afuna fooka erudda. Gwe bw'onsembera n'oyagala okunkwatako ngenda kweyisaamu fooka. Bw'oyagala okunkwatamu ngenda kweyisaamu fooka. N'ekimuli kye bamugambye ofukira n'akirengera. Byonna abikoze nga bw'ayimba ka International Communist Anthem. You gotta be kidding me. Onateekwa kuba asaaga.
asaze wakifukire bino byona sebo biri kuoda kati balowooza agezaako ku distractinga muto waleme kwatibwa n'amala ofukira gera okuza amaaso ng'essimu evuga temunsemberera mwe temunsemberera mwagala nsigale nga nkyali mulamu temunsemberera n'afuluma ebweru n'akwate ku batawanyika n'azzaawo akaji kakayino bakitwala nti adistractinze bulazo wasobole okutawanyika tebasobola gamba nti apangulukuse era still n'ekitiibwa kye kisigala kiri arat kiba tekyononese mu butuufu tusobodde okugezaako okwobuzavinga ssebo ekitiibwa kyo tekikwatiddwako osigadde okyali mu kifaananyi ky'okwega bakutwanga omuntu omulungi abadde ataasa bulazo we wabula bwe oyagala okugezaako okumaliriza challenge ezi kati challenge namba 11 ogenda kukwate kuba ogulewo olugi oddeyo abasirikale abo bakwate. What am I supposed to do? Is this a punishment? Ombonereza asitole kinaawe amugambye tetuganyi osobodde okukola kyetugambye n'essebo ekisiibwa kyo nekisiganga tekiri tonist lwansonga kati abantu bagamba nti waayo omusajja yapangulukusi nga ayagala taasa bulazo wadduke lodi si mupangulukufu ne luli abakikola nga takikola ya bulazo we mu butuufu abadde agenda swala abadde bagenda gamba boya aguddemu akajja bangu kati oli amugambye nti tetuganye okikoze kati kigenda okubeera nga challenge namba 11 kwate kuboddeyo mu ndabakwate nga bamukwata So, kati gwe ssebo just got to you. kyogamba tewali yagambye genda maaso nakola bino I understand how it is. sikitegeera Hold up. linako All the shit a person goes through during the day. bino ebintu omuntu byagenda maaso n'okuyita mu lunaku Humiliations. ebintu by'okweswaza nze simanyi biki byoyogerako Is it political? kyogamba oli mu ebyobufuzi Government? gavumenti twegyagala wabadde oyimbaka international community anthem Did someone order you to do these? waliwo omuntu yakuwodalinza ogenda maaso n'okola kino biki byoyogera gwe nga byayogera tabitegeera njagala ombulire ku ddoboozi sooka ombulire ku ddoboozi gwe nze sira kyenagambye ku bya ddoboozi byo bamugamba talina kwogera talina muntu ina gwateekeddwa gezaako kugamba ku byamaloboozi oba kintu oba aliwo amugamba okola kino oba ki njogera ku rekodi siina gwe ŋŋambye ku byamaloboozi kyogamba teri agamba mukaawo n'omusajja abadde bigambo lowooza ndi mupangulukufu nina gana amaloboozi g'abapangulukufu basayiko kyogamba tewaliwo yagambye genda maaso nakola bino byonna mu ngeri emu oba endala What satisfaction did you get from pushing that old woman? wafunyeemu ki okusindika omukadde ova ku madala n'agwa wansi n'afa tanasindika ku mukadde And I guess you didn't burn down the Hindu shrine either. ndowooza ne hindu shrine sigwe wagyokeza So somebody else was having a bad... ŋŋamba nti oba omuntu omulala yabadde agenda maaso n'ofuna olunaku olubi kati ate waliwo omuntu omulala yabadde akola ebintu ebifaananyiza ebibye amugamba ŋŋamba nti waliwo omuntu yabadde akola ebintu ebifaananyiza ng'ebibyo yeewuunya amaziba neetaga looya ka butuufu weetaaga looya bamulaze ebyo bye yakoze ne bamulaga n'ebirala nga kiraga ati ate waliwo omulala yabadde akola ebintu ebifaananyiza bwe bityo kiri ekimotoka kyoli omutumbavu yadde yiyita munnamawulire kyayidde kale nabadde naakabaawo eddakiika ntonaawo Captain, kapitaano I could have a moment with him alone. ndowooza ogenda kumbamu akaseera nsooke njogeremuko naye That is so. kati ono ategedde nti kirabika akazannyo takaliimu yekka juya nibo baamukubira essimu baamugamba nti kwegamba oli laki okubanga okontestinga mu muzannyo gwaffe baguyita 13 challenges kati agenda okujja bwati entebe kwatudde ng'entebe kirabika menyefu nga baateze entege n'atunula waliwo akafaananyi ke kaliko wanted kyava asooka abaza yakimanya kati nyina ofuluma wano assault arson child abuse blood theft discretion emisango egimuliko gyokka ate nga bamugamba singa tamaliza challenge 13 egyo emisango gyonna poliisi eba egenda mufuna yasooka n'afuna ofisa n'amussaako kino kino ekintu sikiwa nti wandyagadde kyo banemu n'asonyiwa naye nyina otawanyika kati afusse kapitaani wa poliisi amufunye yagamba bali abasigadde bakikwata empola
Thank you. Simu n'agifuna essimu ye. Tugende. Wabula waliwo kyategedde. Mbw akazannyo kano takalimu yekka. Tugende gwe tugende. Nayisawo kapitano wa polisi. Chief. Tugende. Namuyisawo paka erudda munda. Weesibiraawo. Weesibiraawo gwe. Weesibire. Kwata ne ku matu. So there's another player? There's somebody else. Waliwo omuzannyo omulala, waliwo omuzannyo omulala gw'otaŋŋambyeko. Toyinza kukyusa mateeka. Kati nno yamugamba nti waliyo omuzannyo omulala. Yamugamba omuzannyo omulala singa akusooka ku kiyitibwa 13th challenge. Kiba kitegeeza gwe bagenda kusiba emyaka 20 okussa ku misango gy'ozizza. Kiba kitegeeza kati olina omusookayo ku 13th challenge. Bwakusookayo kiba kitegeeza yawangudde. Si gwe nnyambye ebyokutoloka kuno nze ebyokutoloka siiza abikuyambye gwe weetolosezza weka embeera gw'ogyetaddemu siiza agikutaddemu. Yagamba kati no sirani. Abadde alowooza mbu ebyakatebe okumenyeka oba osanga yakamurigingidde oba yakategese n'akagiragira. Naye si bwe kibadde akatebe teyakakutteko. Oli amugambye akatebe saakakutteko. Embeera gy'olimu essaawa zino ku police station gw'ogyetaddemu. Naye nga amugambye amazima gali nti waliwo omuntu omulala azannya omuzannyo guno 13th challenges. Singa akusooka ku 13th challenge kubanga mwenna muli ku 11. Singa akusookayo kiba kitegeeza yawangudde. Gwoba ogenda kusiraana baba bagenda kusiba emisango, baba bagenda kusiba okusiba ku misango gy'ozizza mbasi kyakutaasa. Yagamba tufudde. Kiri yakwati kubo n'asooka afulumayo. Ngenda okuzza amaaso okwekkaanya. Akasimu nno kavuga. Kasimu kwalina omufunira. Ngenda okuzza amaaso okwekkaanya. Lodi ng'amugamba tukola ensobi oli mukwate gwe. B'ofiisa nno bafuluma bweru kujja mu nnyangalaza. Kumukwatira bweru. What are you doing? Okola kigwe ssebo. Kikyolowooza. N'asooka abaza. Get shot. Togezaako kubanga bw'ogezaako ngenda kusekula ekyasi ekubuulira. Yadduka buddusi. Poliisi egenda okujja atawanyika akasimu tasobodde kafuna. Kyokka ke kasimu kwafunira information. Abasajja abamukubira omugamba ekyokkola. Yadduka misinde. No, I don't know. Yeah, there's something going on like right down the street. Kali yeebuuza ddala mutuufu ngenda kufunirawo abantu bano. No, I'm going to check it out. It's like cops. Yajja n'asooka amugyako essimu gwe. Are you watching? Simanyi ogenda maaso n'okundaba gwoleta akasimu kange. Bivwemu. Bw'oba mugezi bivwemu. Simanyi olaba. Yeah? I got a phone. You can call me on this phone. Nyina essimu. Njagala onkubire ku ssimu eno. Nyina essimu gye nkutte njagala onkubire ku ssimu eno. Kedina atandise okweraliikirira emizannyo gy'azannya. Bakayise the 13th sins. Nabagamba mbusisikana muhomanda awe videos ku Zai Plaza wa Big Nemugaga Legacy Entertainment ku Zai Plaza, Medis videos ku Zai Plaza, Danger Hearts ku Zai Plaza, Abe videos ku Zai Plaza, Saul ku Zai Plaza, Amsoft Entertainment mukwana kedi wa Hamza, Obiti Karere DMRT emukono ku Bata Katangola, Bailuxi, wa Brian ku Majesty Plaza, Freeway Majesty Plaza wa Mami, Tendo videos. Kriyatuka wano. Waliwo mukyago yalenge. Namugamba gwe toyinza kubanga obadde osalinkiriza busalinkiriza kyekikuleese wano. Simanyi nawe mubiri. Unayogera kiruga. Unayagala kuddaka. Ayagala kuddaka, ayagala Mikasa. Mikasa yagala kuddaka tugende. Mugambe toyinza kubanga obadde osalimba busalimbi gwe namukadde saawa zino. Otekwa kubanga alisi mbintu bino nawe mwoli. Twakwati kubo kudde eby'ekyami kino. Ekyami kino kise kikwa research ku bantu abakola akazannyo kano. Akayitibwa the 13th challenges. You gotta take the battery out. Manye ebiseera ebisinga bagamba nti bw'oba oyagala okulema okubanga onoonyerezebwa ku ssimu togijjaako bujjojjamu eryanda. So if I were a part of this conspiracy, kati tugambe nti bwembanga ndi part of this conspiracy. Even if you work for them, they probably keep you in the dark. Yamugamba nti ne bw'obanga kale tugambe obakolera tebasobola kubulya ki kigenda mu maaso. Gobeerawo just besi ng'obakolera nga bakusasula naye tebasobola kubulya ki kigenda mu maaso. So why not talk? Lwaki tetwogera? But if naye
On the other hand, mungeri emu bendala a 1 in 100 chance that I'm a real cop. wabawo mukisada mbutufu nga ni musirikale A maniac out there running nga waliyo mupangurufu agenda maaso n'okola ebyekigwagwa an accessory to, I don't know. okimanyi nti naawe nsobola okugezaako okuteka mu accessory ku kyonna kyonna ekibaawo musango gw'abajjiza naawe obibaamu kisalaatu bwe kibuulira ne kiggulawo briefcase kakanyino ebisinga byonna research yaakyo gyekize kikola ekwatagana ku nsonga eno eya 13 challenges. Wife had left me. Yagamba zinakwati kubona enkoma weeka. Kazi wange yali andese. Partially eaten him. Monate mbwa n'agirya. Now you'll just have to take my word for it. That was completely out of character. You see, that's the true objective of the game. Omanyi kazi eyo y'ensonga y'omuzannyo. Olaba ekiguliko. That anyone can be turned into. Kwegamba bo kye baagala okulaga nti buli muntu asobola okugezaako okufuulibwa sitaani oba omuzimu. Basobola omufuula omuntu ow'ettabbu. Ono alina ekinnakyala. You don't know anything about the game, do you? Kyogamba tolina kyomanyi ku nsonga ya muzannyo guno, eh? Tolina kyomanyi, tolina kyotegeera. You're just an old woman, aren't you? Uli just mukazi na mukadde mukazi watu obosanga eyiya. It's over. Biwedde gwe kankute. Olabika tolina kyomanyi. Kati abaagenda na mukadde kyabasooka mulaga olugalo. Bwamulaga olugalo n'amugamba akwate kubo jangu ofulume weeru. Era bw'atyo n'akwate kubo n'amufulumye weeru. Bajja. Kada ajja seeguka mpola mpola. You want me to hang that? Oyagala ajja simbeere wali kono genda wali. Gero kuza amaaso ng'alengera kebo. Mugambi njagala osige kebe eyo ogiteeke kuli. Kebe eriko engoye. N'agisika n'agisaayo. Okay. Gero kuza amaaso nga bamutereddeko akakadde. Just kusaayo busa kebe eyo. Bamutereddeko akakadde akadoola. Just kusaayo busa kebe eyo. Kakadde kadoola. N'omukadde n'akwata ekkubo n'ayingira munda. Kati yeewuunya abaali wano n'awulira katwanga ezaali zijja. Kwe kuza amaaso yekkaanye. Kumbe waliwo katwanga ezijja. Kakayino eneebeeranga 12. Agenda okujja bw'ati ng'eno kebo gy'asise ebadde teri wali wokka. Kebo ebadde eva eno. Nesala mu kkubo n'eryoka ekwata eri. Kyokka abakatwanga bajja. Abaana bali katwanga bagenda maaso n'onnyumirwa. Yagamba bana sigenda kutta baana b'abeene. Sigenda kutta baana b'abeene. Abagamba temujja. N'akwata ekkubo n'akisika. Abasira bagira katwanga labatagati nsatu n'alwana. Zino kebo zibeera z'amaanyi okkamala. Kyaba asika. Okakana agijjeyo egudde. Bwe batyo ne bakwata ekkubo ne bayitawo. Abadde assa abaana b'abendi. Wow. Muli yawulira essanyu ng'awulira akakkanya. Kumbe waliwo abalala abajja. Bwe batuuka ebbali ne basooka basiba. Ono abali wano essimu n'evuga. That was the easiest $100 ever. Gwe musiru gwako ekazannya akabadde kakyasize okubeera akangu naawe. Kati basibidde wali maaso tamanyi ki kigenda maaso. Kumbe namba 2 ali mu muzannyo guno azze. Kati bali eri babakubidde essimu. Noza babagambye mugende muyitewo then mukomewo. Bakomawo namba 2 ataddeyo akaguwa. Namba 2 ye yassaayo akaguwa. Namba 2 ali mu muzannyo guno. Rodi n'alaba n'adduka n'ajja agezeko taasa abaana. Kubanga eyo kebo bw'obeera ku speed eteekanika eba egenda basalako emitwe mwenna. Kama mbaya nimbaye yadduka misinde laba tagati kyebuzibwa asobola bataasi bajja bawugana bali katwanga tebamanyi kiri maaso. Namba 2 yataddeyo akaguwa laba tagati njaga wekkaanye agenda otuuka bagamba muyimirire bannange. Akaguwa kabasala emitwe.
ye namba 2 tomunyumiza akikozi akazanyo sebo kabasala emitwe abaana bonna abali Katwanga agera okuza amaaso kwekanya bwati natulaga bannange kiki kino Yesu Kristo kiki kino bannange kiki kino kyendaba laba emitwe wa onecha wa mikono gye gyali givuddeko kwe kulengera akasawo kano ng'essimu evuga Kalwingitoni alinga kamanyi najja asooka akwate kuba agijjewo We're back, and we have a very special announcement. Elliot Brindle, as of 4 minutes ago, you are a millionaire. Yamugamba nti kati dakiika enye ziyisema begenda kubeera biliyoniya. Well, we like to give our audience the opportunity to ask. Twandiyagala lisi audience yaffe egenda maaso n'okuwulira n'okulaba akazannyo kano. Tubawe omukisa okubaako ekibuuzo kye bakubuuza. Musaatu yakaaba bukaaba. Kasimu n'akakanyuga erudda gasiye. Mbikoye sikyetaaga sete zammwe oba muzitwale. Bitandika ng'ebyokusaaga wabula kituuka essira ne bifuuka serious. Yamulaga ebifaananyi abasajja ebintu bye bazze bakola. Abasajja babbizanga amaato mu myaka giri emikadde, abasajja baakonyanga train mu myaka giri emikadde. Sebo n'ekyokutta Kennedy nako kaali kazannyo okakasa ati butereevu. Kaali kazannyo. Someone's amusement, right? Ono yazza binoonyereza kuvirira mu myaka giri emikadde abasajja akazannyo kano bazze bakazannya. Sometimes I think about how few people on this planet really. Yagamba ebiseera ebisinga mbeerawo ne neewunya nti abantu abatono ku nsi eno bajjawo ebirowoozo okukola ebintu nga bino bannange. The functional equivalent of gods. Kwegamba abaagala okugezaako okukola ebintu ebyefaananyiza okwenkana Mukama. Boosanga babeera beebowa. Byo bye bazze bakola. Kati omuzannyo gwo guba gugwa gutya? 13 is the end. Yamugamba namba 13 y'enkomekereyo y'omuzannyo guba gugwa bwe guti. Think they can walk away, but it's a snuff show. There's only one way those end. Omuzannyo gukomekerera ne namba 13. Ekyo ky'oba oteekeddwa okukola. Naye ate batono ku ekyo okugamba bakituukiriza abasobola okituukiriza muli munda. Rodi yajja atambula. Musaatu awulira ennaku eteekanika. Bajje bali kyava asooka atuna n'asiriikirira. Kati abaali wanaawulira akasimu nga kavuga. Buli obusimu bulina ringtone y'emu. Awulira akasimu kavuga n'asooka abayisaamu amaaso. Kasimu ki? Linda ani avuze akasimu wano? Akasimu kavugira mwani? Akasimu ani akayina kavugira mwani? Oli mulalu gwe naawe. Kirina mulengera ng'aweta. Gwe ssebo totawanyika jangu todduka jangu wane tugenda jangu gwe ssebo totawanyika jangu n'asooka amulemerako. Wapa na kukimbia utadduka kabisa. You don't have to do this. They're killing people. Listen to me. I quit. Yabagamba simanyo beno gye mwekwese wabula mbabulira amazima gatula mu ggulu nze mbivuddemu. Nze sikyali bintu byammwe. Kabaka yajjawo kimotoka niwabeerayo bannasaakasi. Nje ekimotoka nga kyonna kitimbe n'asooka kiyisaawo akaasa. Agera okuzza amaaso nga waliwo ekimotoka ekyali kiri awo. Naye Musaatu kye yafuna. Najja asobola okugezaako mulemerako. Muno
mulimu akasimu. What are you? Naye mwe muli biki? Your opponent's progress could be interpreted as interfering with the game. Yeah? Yamugamba nti n'agamba okuyisya ku mateeka, you are not supposed to interfere with the game. It's a plane blow up a fucking school? 13 is a bit more intimate than that, and it's the same for all players, including you. I told you. Yamugamba nti abasigadde bonna bazanyi ng'ogasyeko naawe. Yamugamba kimu mmwe mbakooye. Sikyetaaga bintu byammwe. N'akwata ekkubo n'afa tooli. Genda gwe kimotoka gwe naawe genda. Nga bwakirinnya genda. Kimotoka sebo yakisiikana kipaakinze wano. Obadde akivuga atawanyise. Bamugambye mbu okusisya ku mateeka ge twagamba agamu ku ago. You are not supposed to interfere with the game. Oliwo aba azannya ebibye tomuyingirira naawe zannya bibyo. Ate yesebeka bituuse kati akooyi. Ayagala funa ono namba 2 gwazannya naye. Ekimotoka bwe kipaakinze kumpi ne nnyumba kitaawe w'abeera. Kitaawe mw'abeera. Kitaawe mw'abeera mu kiyumba kino. Kuba mwe yali abeera we yali asizeewo okumujja agezeeko omutwala eri naye mwe yali abeera kitaawe najja amusiikane. Kali yeebuuza ndowooza oli namba 2 mu kudduka ayiseewo buyisi paka eno munda. Yajja asaalima mpola mpola. Baabo. Nagambye tuli ku byonoono 13. Yakwate kubo nagula weruda agenda okuzza amaaso kitaawe gyali. Ali mu kulya. Dad. Tata. Dad. Tata. Dad. Dad. You okay? Oli bulungi? What happened to you? Gwe si ekikutuuseeko ate. I had an eventful day. Funye olunaku oluzibu okamala. You're about to shit yourself. Ulinga anaatera okwesekula. Zeyina zaako edisets. Abaliwo nawulira flashing amazzi mu toyi. Gambo ya flashing amazzi mu toyi ajja kumbuulira. Oya flashing amazzi mu toileta. Kube kablazoki. You're here? Obadde wano gwe. You're here too. Naawe oli wano. My stomach's upset. I think I ate something that was... Manyi olubuto lwange lugenze nolukyankalana ndowooza nina bye nalidde ebitali bituufu kyekibadde kindese. What are you doing here? I thought you said you were going to go home and take your pill. Yamugamba kiki ekyakulesebwa nabadde ndowooza ogenda sigala kumira makerenda. Well, I was with Marisol. Nabadde ne Marisol. Marisol from the hot dog castle? Marisol oli abeera ku dog castle. I mean, you were with her. Wabadde naye? Like a date? Yeah. Kwegamba nga mulinga abali ku date tibutereewo. People go on to the movies, okay? Gamba twali tugenda mu sinema ne tugenda. What movie did you see? Sinema ki gye walabye? You don't remember? It's not like science. Tojjukira kati yakitula nga alina akasawo. Somebody ever... Okay. Okay. N'amanya bulazo wali muzannyo. Yamugamba sokoleke Michael. Michael was challenged 13. Michael soko mbulire challenge namba 13 eriki kubanga kati yasigalidde okukola 13. 13. 12 yagimaze ye. Asigaza 13. To kill a family member. Anti challenge 13 kuta family member. Kuta family member. Kati yabadaze kuta kitaabwe. Rwadi omuto naye baamuteeka mu kazannyo. Why? So you can win? Yamugamba tosobola kikola kuta taata kono gosobola okuwangula. I want to win. Nze njagala kuwangula. I want to win something. Nyigali simbeko kyempangula munono mulimu embwasi. Mu nsawo mulimu embwasi. Michael, I know Michael. you're able to do everything they've asked you because you don't think about stuff. Michael. But you're thinking now, right? Remember when Dad used a studded belt on me? Yeah. Jukira taata we yagerezaako tuwanga buli kimu. When you were little? No. Te ali bali ataddeko ediseti bayomba nno tabawulira. I remember when I was 8 and he hit me with a... Nzijukira taata bwe nalina emyaka 8 ssebo yankubako ki baseball bat. Uyo taata yali wamba kunange yankuba sigwe wekka gwe yakuba. The car. Nange yankuba. My heart a little to see the two of you showing some initiative. Yabagamba ababiri mwenna okusiizira ku kyendaba. Of course not.
game's not what it was. Omuzanyo tegukyalinga ndowooza bwe gwali mu biseera byaffe biri ebikadde. Idiots like you. Kwegamba tebasobola kuddira abatumbavu bagwagwanga mu ababiri ne babateeka mu muzannyo guno. You played the game? Kyogamba nawe waguzannya omuzannyo. Yes, of course omuzannyo naguzannya. 13. Ensigeza n'otukkiriza ne challenge namba 13. Buteevu nagituukiriza. Julia waliwo akatowe kagambira mukulu waako nti taata waliwo ebiseera we yabeerera omwavu n'amaana afuna sete n'afuka wambwa. Kati sete kirabika azifuna mu muzannyo. Muzeeyi yazannya dda omuzannyo. Era ng'agamba nti yazannya paka ku challenge 13. Challenge 13 ebeera yakutta wakika oba omuntu yenna wa family. Kati ye muzeeyi kye yakola yatta maama w'abaana. Ono n'awulira ng'avuddeko waya. Yali amuvuga mu mmotoka n'agenda akoona po. Nacha yali teyesibe seat belt n'ayitamu n'agwa ebbali n'afa. Ye yali challenge 13. Yafuna sente wabula okuva ne sente ne zimulema okulya n'abyesonyiwa. Kino yawuli obusungu. Muzeeyi seba akazannyo naye yakazannya. Yagamba Michael kwate kuba ovuewo. Wata mama mbitwe by'ekisiro olw'okubanga That game ruined me. I had everything before and nothing after. It poisoned me. Yagamba amazima gaatula mu ggulu bwe nazannya omuzannyo nafuna buli kimu kyonna mu kusooka. Wabula ate oluvannyuma n'ensiraana. Thing is, I know that even if I'd had somebody tell all these things then, it wouldn't have mattered because I wouldn't have listened any more than you're listening now. Nimwe nandifunye omuntu yenna nagenda maaso lugezaako okukola ebintu bino byonna. Tekyandibadde mu makulu kwega nandibadde mpulirizanga gwe bowulize essaawa zino. Gwe muzeeyi yawulira obusungu. I can keep you from winning. Nsobola okubalemesa okuwangula otya. Nsobola okulemesa okuwangula nti otya. Muzeeyi ne yeesala ensingo. Kati basegeeza yeyese baba tebagenda kufuna sente ezo. Yeyese amugambye nsobola okulemesa okuwangula kwegamba n'olema kubeera na mutima guli. Naye gwe yafuna sente ng'amaze okutta nnyina maama waabwe mukazi we. Yamuteeka mu mmotoka n'atamusiba seatbelt n'agivuga n'agenda agikonya ku po. Omukyala n'ayitamu n'agwa ettale n'afa. N'awangula akazannyo. Wabula okuva olwo ne sente zaamulema okulya. Kaakati noono amaze ofuna fayiro. Kirodi kibadde kimaze omunnyonnyola omuzannyo bwe guggwa. Omuzannyo kwegamba challenge 13 oba olina kutta wakika. I did some things. Ono omusaaso agamba nti alina bye yakoze. How do I know that you won't do something to me? Tugende kono kakasa nti ambu tolina kyogenda kunkola. Oli mulalu gwe. My family member, I'm yours. Mati osimanyi bintu bya family member ate ndi wakika gy'oli nawe oli wakika gyendi. Still win. Era kati tukyasobola okuwangula oyinza okunzita bwonzita owangula bwe nkutta mpangula. Oli mulalu gwe naawe. Kyuka abadde akalabire abadde asasula sente zaako zonna ezibadde zikabeeza mu ddwaliro. Kawoza kimu ayinza okukatta essaawa zino. Olwokubanga ayagala kufuna sente. Ate nga bagambye kwegamba final challenge 13 ebeerako 4 point. Kwegamba babadde bakyamugamba nti miliyoni 4 n'okweyongerayo. Yesimu n'agijjako. My pills. Okola ki mu nsawo gwe Michael onoonya makerenda gange. Michael tokwata mu nsawo eyo. Michael yamusekulirawo bullet. Michael seba abadde ajja mu bullet. Abadde ajjayo bwashi. Oli okay? Press really hard right there. Abadde ajjayo Jesse Makerendo n'abadde alowooza ajjayo mbwashi. I could buy you a wedding. Omukiro mbadde njagala nkikole kwegamba nsobola okuwangula omuzannyo guno mbeeko ekirabo kyeggulire eky'embaga. Kyekyo lwaki mbadde nzannya omuzannyo guno. Era ye Nugu abadde ayagala lisi kitaawe ye kitaawe abadde mwetegefu okumuta okussako bye byabakola nga bakyali bato. I want to win. I understand. Nsobola okugezaako kitegeera. Ye abadde ayagala kuwangula okussya ku muganda we byamukoledde. Mbu alisi amugulireyo ekirabo ky'embaga. Ziba teziri mu saati teyamufumita. Yamufumita. Come here. Yangu wano musiru gwenkumalirize. Namufumita ne mu kugulu. Yangu nina okuwangula naawe. Kamufumita kamuli kaagala mutta musanyawo mumaliriza. Yangu kufumite naawe nkumalirize. Katonda watu. Alala.
weka tunikesika kagweramu awo amaanyi. Era bwe kati nga kamaze okufa ne bamusindikira almost million nga 8. Wangude million 5.7 yibadde final. Wangude million 5.7 bwoba ojukira sinema nga bwe twali tugitandika. Namukadde musatu yafa bambi era yafa alwana kwagalagezaako kwata simu. Ensonga yali ku kino yali mukazannyo. Unafunye million 5.7 okutta ow'ekika. Kali ekyewunya ofisa kiri ekisajja ekyakola research ku bino byonna yakisse yakimaliriza. Era na buli kimu kyonna kyali kikozeeko research n'abyokya. Ofisa ono kirabika naye ensonga zonna agimanya alabika ali kabinja. My colleagues have nothing. Anti kati wali bakoligi bange tebalina kye balina kati ngenda maaso nakweka bukakafu. Yogera ne bosi ku simu. Kiba kitegeeza ne road emisango gyonna talina musango genda kumuvunaanwa. Kati abaali wano kumbe kabaka aguddewo. Kabaka agenda okuzza amaaso. Otyo. Wesebo. This is a violation of the terms of the agreement. Yamugamba this is a violation of the terms of agreement. Okusinziira ku muzannyo nga bwe guteekeddwa ogenda. Singa okola kino eky'obugwagwa ogenda kuba oyingiridde amateeka ge bakugamba. Nzija sindi mukozi bukozi nyina kulyawo bukakafu bonna obusobola okuteeka mu mateeka nga ggwe. Owangudde bw'onzita ssente zonna bazikuggyako oba tofuna wadde olw'ataano. Tokikola togenda funa wadde 10 singa onzita. Nze ndi mukozi sina kyendi. Yakisekula buleti gasiya. Oba nfa obwavu. Bwatyo yamaliriza ne million 7.7 gye baali bamuwadde. Ne bazijjako ne bagamba disqualified. Did they release you? Kali mukazi wa mukubira essimu amugamba nti baakutadde ku police. Down to the station. Nageze okwate kubutuka ku station nga bagamba teri musango kuvunaanwa. I'm on my way home right now. Ndi mukubo nzijeyo munaye darling. It's been straightened out. Yes. I want to hear your voice. Yes, mbadde njaga soka uli akudobozi obifunga sina batuuka. Yeah. As if things weren't insane enough, somebody called. Waliwo omuntu yankubidde essimu okimanyi? Take it a 5. Yankubidde essimu yaŋŋambye musimanyi nzite ensowera bwenjiri ampe ennusu kakaaga. What did you say? Yagambye atya? What did I say? Wakoze eki? Bwe yasse ensowera. Fuck off. Namugambye fuck off. File. Nze sisobola kukola bintu bya kigwagwa ng'ebyo. Abadde agamba mukazi we bamutadde mu kazannyo. We're gonna move on. Nze ndi mwetegefu tugende maaso n'obulamu bwaffe ensowera n'agisula ne mu kasasiro. Kasoogaana ekyo then oba osimattuse. Naye kasita bagamba mbukuba ensowera girye ofune ennusu kakaaga n'ogikuba n'ogirya n'ofuna akakaaga ku akawunti. Awo akazannyo oba katandika. Yawulira essanyu n'asooka atuula ebbali. Olusiya ku mbeera gy'alimu kyebuzibwa n'asobola otuuka eri mukazi we. Nabagamba mubusisikana mu videos ekasubi. Sonia Video Library walamba ti mukikoni. Seva videos ekalisizo. Adamu's Videography. Ram's Videography namungone wa Andu. Loverboy HB Plaza. Basha videos wa Kate Farao. Mpozi ngogaseko ne Beka videos ekasubi. Nagamba kati ejinja sobola busikana ku The Track Movie Center. Zone videos ezana na obusikana. Ana Movie Base ku Zai Plaza. Ewa ana na obusikana obulungi nnyo. Nabagambye kine kitu tugenda kyongera mu amaanyi. Bijje jini anga bulijjo ngenda saamu kama bakomere mwera banala bakaddamu sigala ng'otudde. Tugenda kuzzamu kasema akagenda okubeera akasufu kamala bakaita The Road Runner. Tugenda kubeera Ice Cube ogaseko Lawrence Fishburne mweraba. Will I turn round? Though they may surrender.
things have yet to come. With the dawn, we will rise. Though they may surrender.